kiku buli omu ategeeza agamba nti nkalina ddala mu mbeera yonna ali ku Paalo FM kati nno bye bikutte nnyo akati munda mu ggwanga erya Uganda. Mu Tanzania ogenda kampuliriza wano munda mu ggwanga erya Tanzania President Samia Hassan Suluhu enninga ekyamutoleddwako ddala wakati nga kooti y'ensi yonna ekyanoonyereza ddala tebanna bakola bantu munange bavuddeyo balangirira ddala wabula bakyanyoleza ddala ku bikolwa ebyakolebwa ku bannansi b'eggwanga erya Tanzania ne Batanzania bategeeza bagamba nti omukyala ebikolwa bannange yabikolwa ng'abantu bwe bagamba nti abaafa 800 n'okusoba yo gavumenti ye TZ egamba batusibako matugambuzi kutuliisa ngo balimba ekyo kikyamu balimbira ddala mu mbeera yonna. Kakati no mu Tanzania byebiriyo mpola mu mbeera yonna ogenda kuba munda mu ggwanga erya Rwanda ya Paul Kagame omusajja Paul Kagame ne Tshisekedi Felix president wa ggwanga erya Congo abalengedde ko ali bubinyo munda mu ggwanga erya America omusajja Trump Donald nga basisinkanye babeeka ensonga munange ze bakanya babeeka ensonga ze bamaliriza era bazimaliriza mu buwandiike naye tetwabakebedde emitima gyabwe ekituufu bazimaliriza yes mu buwandiike twalengedde fayiro nga baziwanise wali mu Washington DC munda mu ggwanga erya America nga Trump abali wakati abagamba bannange musonyiwagane ensonga z'abatujju muzimalirize nga Kagame kigambibwa nti baali bagamba nti y'omu ku basajja bateeka ensimbi mbana ba M23 Kagame bagamba mulimba temulimba ggwanga temunnimbisa temunsibaako matugambuzi kundiisango mu mbeera yonna. Temunsibaako matugambuzi kundiisango oba olyawo Paul Kagame bagenze munda mu ggwanga erya America Tshisekedi nga naye alumiriza agamba ddala kituufu musiraamu muganda wange munnange Paul Kagame si musiraamu Paul Kagame gwabateekamu ensimbi obujulizi mbulina era abo bawa wano ddabu w'eggwanga erya UN naye confirming egamba nti amazima amatuufu gali nti muganda wange Kagame tuleke kugira tukole kino nakiri amazima googerwe obimanyiiko Kagame agamba nammwe mumpayiriza mulimba babadde munda mu ggwanga lya America era kigambibwa twalabye empapula nga bazisayininze nga bagamba bannange bino biggwe abange binaggwa kubanga si be basoose walengera omusajja wano munda mu ggwanga erya Sudan Rapid Support Force n'amagye g'eggwanga erya Sudan Muhammad Dagalo ne Burhani nga bakwateko bagenda munda mu ggwanga erya Saudi Arabia omulangira abatabaganye Saudi abatabaganye ampuliza baavaayo bakanyiza n'empapula nga bazisayininze kungulu omutima nga tegukanyiza baali bakyali mu nnyonyi ng'amasimu gaavuze dda bagamba Rapid Support Force mukube emundu eddemu eseke emundu yaddamu neeseka nga bakyali mu nnyonyi badda waka tebiibe nga bino abange ekita abantu kiweddewo mu Sudan mu Congo kiweddewo tulinze tulabe Kagame ddala kituufu wabisayininze ddala kituufu kuva ku mutima gwabwe M23 kati yo yavuddewo nedda ekyaliwo kitegeeza nti kati America egenda kukwate kuba omunangali ku Paalo FM ajja abajjewo era tujja kulaba baddala kituufu baali ba Kagame oba si ba Kagame oba baali bamuwayira oba tebamuwayira mu mbeera yonna bye biri munda mu ggwanga erya Congo tugenze wabula awo nga sinnavaawo twalengedde ababiri bano omu ku bo yazze musanyufu omu ku bo yazze munyiivu omu ku bo yakomyewo nga musanyufu muzibu nga newogendako munda mu ggwanga erya Congo baalinze Tshisekedi ku nguudo nga bagamba tumulindira wano ku nguudo nga basanyufu bazibu naye yalengeddwako nga musanyufu nga awanise omukono mu bbanga ogwa kkono ogulaga akabonero ka Nuupu akeeri People Power nanti gyebakozesa wano bazinga ekikonde n'awanika omukono mu bbanga ali ku Paalo FM yalengeddwako Tshisekedi ne bannansi b'eggwanga erya Congo nga bawanika omukono ogwo bagamba naye abange M23 yavuddewo kyekibuuzo bali be baatabaganye
M23 bossi be bagenze mpozi nga kubana ababiri kubaddeko abalagira nti omuduumizi agenda bagamba bugambi mulekeraawo. We are waiting to see. It shall be your eyes to see, not your ears to hear. Tukalindiridde tulabe ddala kituufu M23 yavuddewo era weevaawo kitegeeza kuba tetwalengedde basirikale bali munda mu ggwanga lya Amerika aba M23 babadde mu nsiko kitegeeza kuba n'ababiri kuliko komanda waabwe. Wetulengera M23 kuba si gye baatudde nayo abange baatudde n'abakomanda wetubalengera nga batadde bikola wansi tumanya kuba n'ababiri kubaddeko abateekamu ensimbi kubaddeko abasindika. Tulinde kakati nno ali ku Pearl FM ali ku kkula ly'omuntu wa bulijjo tugenzeeko mpolampola wano munda mu ggwanga erya Syria. Tugenze munda mu ggwanga erya kkiriza gye mba ntandikira eyo kubanga obunkenke obw'amaanyi obuliwo obunkenke ali ku Pearl FM obw'amaanyi obuliwo munda mu ggwanga erya Syria. Gano amawanga abiri eggwanga lya Syria n'eggwanga erya Isirayiri bandiyingira mu lutalo nabo bandyesoga olutalo wakati nga bakwata Jolani president aliko ow'eggwanga erya Syria eyali omutujju gwe bali balanga omutujju nga Amerika emunoonyanga mutujju Isirayiri emunoonyanga n'empande nga bakuba ne ku internet genda oteekemu ono yaliko omutujju Jolani naye ali ku Pearl FM bwakeera nga bamuggulidde nga basajja abatake bamuyambyeko n'abasajja Abayisirayiri bamuyambyeko ayiridde eggwanga erya Syria nga bajjeeko Bashar al-Assad ono gwe baapika gwe bakirako ku makya ne bamunoonya ne Usama kuba yatendekebwako Busama bin Laden yaliko mu kabinja ka Al-Qaeda ne bamutendekako era n'akenkuka n'ategeera ddala kino ekikolwa kyono kye bamutendekera jazoganya mu wanga ga Middle East kye baali bateekedde Usama bin Laden. Usama munange bamala okulaba nti bamusomesa mu mbeera yonna ne yeebagula n'agamba sisobola kutta basiraamu sijja kutta bannansi batalina musango mu mawanga gonna obaga abasiraamu oba siga abasiraamu sebo nze mwagala ngende mu nfule mutujju wammwe ng'ate no munvumirira wenfula abannoonya ŋŋaanye. Usama neewaggula n'agaana ne basembeza abalapa ne bajjula ne be basembesa jjula ni mwali era jjula ne bamugamba ati ebyokunoonya tubijjeewo twagala kujjako Bashar al-Assad munda mu ggwanga erya Syria bamuteekamu ensimbi bamuyambako byonna ayingira yeesoga eggwanga erya Syria awamba. Bashar agenda okulengera ddala kituufu nga lino ejje erizze tagenda kulisobola kakokola atondeka nnyuma n'amuyita n'adduka munda mu ggwanga erya Russia mu Moscow gy'ali naye nakugamba ono alidda teeka waaga. Kakati bugenza okukya ng'eggwanga erya Syria ono Jolani wakati nga yayambibwako Omuyisirayiri abatake baali waggulu Isirayiri yajjira wansi ku lukalu nga kye baakola omusajja eyali ow'eggwanga erya Libya Gaddafi Abu Muammar al-Gaddafi kye baamukola kyennyini. Abasajja badde waggulu Abamerika balinnya mu bwengula nga bandola wansi ku lukalu. Abafalansa baaliwo n'Abangereza baaliwo ne beegabanya abamu badda ku mazzi abamu ku lukalu abamu mu bwengula nga ne bannansi babayambako ne bajjako Gaddafi. Kye baakola omusajja w'e Syria Bashar al-Assad takeesalako waggulu ku bwengula era Bashar nadda Erdogan awedde Bashar al-Assad nadda n'amala akomawo n'awedde kubanga yayambako ab'ettake nga bakimanyi ono omuyaaya ayitira wano ayitira mu ttake ku booda wali waggulu n'aserengeta n'ajja n'awamba oli Bashar n'adduka kati ne Isirayiri nayo ng'eri ku lukalu nti nze nkuuma mirembe kankukuumeko wano erumba wamba nze nkukuumeko eyali akumako munne ng'awamba kati ate gwe yayagala ate okuwamba munne. Bugenza okukyanga Isirayiri ettaka paati ennene wali ku booda ebaawula wakati w'eggwanga ya Isirayiri n'eggwanga ya Syria awo Isirayiri eyagalawo egamba wange kuva ddi nti wuwo nti nkugambye wange ani yakuwaawo nkugambye wange
mpe ekyapa kyawe nkugambye wange leeta maapu yineraga kino nkugambye wano wange oyo no Isirayiri kati bukedde ampuliriza bukedde ng'embeera weetyo weeri mu mbeera yonna kakati abasajja buli omu obunkenke obuli sayidi zaawo obunkenke obwaddala wakati w'eggwanga erya Syria n'eggwanga erya Isirayiri awo nawo nvuddewo okitegedde kakati tulinze kulaba kiki ekinaavaawo abasajja banaagamba ki mu mbeera yonna tugendeko munda mu ggwanga erya Amerika tugendeko ampuliriza ali ku Palo FM munda mu ggwanga erya Amerika waliwo abakungu batandise okulaba nti munnange bavaayo balabula ddala neera eggwanga erya Amerika bano Amerika bennyini beboogera ku Amerika US Envoy Tom Baraka ono avudde ategeeza ensi yonna abagamba ategeeza Amerika agamba nti Amerika eno yennyini yagezaako okuggyako rigimu y'eggwanga erya Iran yabadde mu bigambo bye ng'ategeeza ensi yonna abagamba amazima matuufu googerwe ena Amerika yagezaako dda okukyusa rigimu ly'eggwanga erya Iran nekigaana okuva mu 1946 Washington kigambibwa nti ebadde egezezaako nga nnyingi bagezezaako mu nsi zonna 93 zigaanye ne Iran nga mweri Amerika bakakola 93 kuva 1946 bajjako gavumenti z'amawanga ag'enjawulo ne zigaana ne mu zino ziganye Iran nayo mweri era n'agamba naye Amerika tewulira erinda emale kuweza 10 yabaffe enaweza 10 nga tebana bakulaba nti munange nayo bagirumba kati weewali okutya kwe ategeeza agamba nti tubeeko kye tukola twebeere mu mbeera yonna bagezaako n'okugezaako waliwo nezi attempt ez'okugezaako obugeza ez'eggwanga erya Russia era walengera Joe Biden yali president gwaddira mbigere Trump gwaddira mbigere naye yagezaako okuyingira eggwanga erya Russia yagala okulaba nti ate nno munnange alumba eggwanga erya Russia alikube ajjeko Vladimir Putin nayo nekigaana oba eno nayo mweri mu 9 mu 3 zibatugambye nayo mweri ali ku Palo FM byonna we byagana Amerika nira tenda bakulaba nti eteeka bikola wansi tennateeka mundu wansi mu mbeera yonna oba bula Amerika ekyalemezaamu ena Amerika